Yesu wafe yatunaza kebibi byonna tumwagala nnyo omwana oyo ng'oli wa kitiibwa omwana oyo gwatunaza kebibi. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nile Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nile Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nile Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nilecargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nile Cargo Carrier yebireeta. Kale tubaniriza nnyo ku mukutu gwaffe omulungi CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabe ALLANCRUZ gemannya nyongera obanirizaako yonna eyo gye mutulabira mu nsi ez'enjawulo. Abali e London, abali mu America, abali e Norway, Canada, mwenna ab'enjawulo. Mami Pretty nkulamusizzaako nnyawe Canada. Uncle Andrew nawe nkulamusizzaako nnyawe kansubira ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo. Tuli powered by Marus Bridal Center kw'ogasa Nile Cargo. Abantu ba Nile Cargo bagamba bakuletera ebintu okuva mu America obikuletera ne Uganda obulungi nnyo. Kalango nga bw'okalabaawo n'ennamba yaabwe weeri nnungi nnyo. Oyagala batuma mu America oba oyagala basobole okubanga ate abakutwalira ebintu mu America babidelivaringe mu budde bulungi nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo saagala kubanga ate nsukka nga bwe nkutegeezeza Nile Cargo abantu bakutuusiza ebintu bulungi nnyo, beesige bakwatiriremukko atulabe nga ate obakozeseza ddala bajja kukola omulimu mulungi nnyo. Kojja wange era nga anko wange Anko Kaddu ali awo mu America Boston yenna nnyini kampani ya Nile Cargo era ebintu byonna babikolera ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Kale kwetadde ne Mama Mukisa Herbal Research Clinic bano bajjanjaba amaaso nga bakozesa eddagala lya Herbal. Mama Mukisa ali Kisasaawo mu training center butuuka Ekisasa n'obuuza Mama Mukisa teyata mumanyi bulungi nnyo. Gendayo maama taata mutwaleyo baganda bo bato ate ensonga ebizibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Kale ku programu yaffe y'olunaku olwaleero nga bwe mwasabye abaana ku TikTok mwansharing the videos mu inbox ne muŋŋamba Alani ddamu tukomyezeewoko Karoyo atuyongera atunyumiza abantu abamu nga mumbuuza mufumbo si mufumbo ayina abaana tayina biki bingi nnyo abamu bye bamwe badde mubuuza. So olunaku olwaleero n'ensalawo ne ŋŋamba kati nganze nasazeewo ne ŋŋamba nti kamunoonye ate nja kuba ate mubafunira bulungi nnyo ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo bulungi ddala. Kati munzikirize essaawa zino atwegatteko ababuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo. Tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa obbasanga. Mujebaleko abatulaba yenze Karo wammwe Luyiga wonderful parents we have peace oli wa kitiibwa madde ndi awo nga Alan yagguse nga ŋŋamba mumuli bubi nange ne mwaniriza yenze tukomye ku phase 2 stage. Obulamu si bubi mpozi mwe mugamba mutyeyo. Karo naye eddoboozi lyokyayinamu oba okyegomba okuyimba oba wakoowa? Ngera omanyi practice makes perfect. Nyinza okuba nga sikyali perfect nnyo naye ngerawo if you are polish it of course yenze owamu oli. Ennyimba zammwe ze mwayimba ofunayo obudde n'oziwuliriza? Teziyinza kunva mu muntu enkyazimanyi. Nzijjukira bulungi okuva ku lwasooka paka we baawukanirako. Luyimba ki olwasinga okunyumira gwe ng'omuntu lwotulawo n'ogamba olwo lwendujjukira nina moments ze nzijjukira? Oyinza okubeera n'ennyimba ng'olina olwakunyumira naye nga terwafeminga nnyo naye kati tulina we have peace terwali lubi oli wa kitiibwa. Ensinga zonna nali nzaagala omanyi okola ekintu ng'okyagala oba okifiiringa biba binyuma simbi. Gwe kaliwo akakunyumira akakuteekinga back ng'abantu olunaku lwaleero abakutunulira ku screen baba noga kalo ffe yatunyumira nnyo mu kayimba kano gwe kaliwo akakunyumira ennyo abantu ke basinga okwagala naye nga naawe ogamba nze kuze twayimba zonna kano kannyumira nnyo.
We have peace kanyumira nnyo kandetera abantu emikwano emipya. We have peace n'oli wa kitiibwa ndoza those two. Tuyimbire mukoli wa kitiibwa ne bona flat nga abantu bajja gamba yakula. Yesu waffe yatunaza kebibi byonna tumwagala nnyo omwana oyo ng'oli wa kitiibwa omwana oyo gwatunaza kebibi. Zigendo kapati akanyumya modolimba atuwadde amagezi ne ba atikati okaleetedde wakati kamanyi nopa atuwadde amagezi n'ekitiibwa okusumulula ate n'okwolesebwa. Nebye nali nnyimba awo Mukama yamanyi nze nali siwulira kwolesebwa. Anagamba atuwadde amagezi n'ekitiibwa binahawo nga mugegenya bigegeenye ebintu nali sibitegeera bulungi nnyo but otherwise kalo gwe tulina olunaku olwaleero we have peace tuwe mukasamba ntandike na chorus verse biki tutandika lutya ntandika for so many years we have been slaves without awo babanze bye nali nnyimba kalo onkuba emiggo windako for so many years we nze sayimba for so many years nali ngamba for so many years we have respect without having for so many years we have been slaves without having real freedom. And now we have freedom on the Pearl of Africa. Nange tulina Caroline Luyiga and of course bebana bakuyimbira mu nabweru parents Naye nga tunyumyamuko tugenda mu maaso n'okubanga ati tunyumyamu wano na wali bangi nnyo basabye ne mugamba Karo yo mutukomezeewoko amuzadde simuzadde Karo ovadi ku nabweru parents natandika from baby class up to P7. Because I left Nabul parents I was in 2000 was it 4-5 when atulya P7 yes ni mukazi mukulu Karo watula P7 2-5 kuba Queen agenda okujja I was in senior 2 Queen ya dad see 2007 yes I was in senior 2 mwagenda kukwira Queen batuyita naye era nga wobimanyi na nkokola zibaayo naye nga batuyita ne tubakubira akayimba wekityo memories kizoyina mu kwaya eyo nga bwe mwali mwenna kwaya nafunayo sponsorship during then I was in senior 4 nefunayo sponsor nafuna new friends ekikuba by then twali tukyali bato funa emikwano nga gyakolamu kitegeera we kusomero gye walaga mu secondary wayingira oli star secondary nagenda saatwalayo popularity yakuba nti fame bamanyi nabo bandabira wabamanyi ne batandika Karo si yoyo omwana wegundi ne batandika okubanga beekubobwa mabike naye nga abamu nga tebalina bitivo bimanyi naye nga abamu bamanyi natuukayo nga tikyamanyi ng'ovimbamu naye nga si bya nnyo kuba ebyokuvimba twali tetubimanyi wagendera mu ssomero nga era liyimba gyali liyimba scripture unions naye nga I'm not interested ebyokuyimba byakutamira mu primary nali nyimba jukira nayimba up to secondary primary naye nga nvaayo ne mu secondary neza wagenda nga ku budde eyo ate ne tukwongera okunyumirwa ennyo mu ndo muzadde wange teyali well off anyina genda wano naye nga scripture unions nga te nyimbe scripture union nabwelo ejja kuba neetaagawe bate wali mu secondary naye ng'ojja n'oddayo ne nabwelo nga ngira n'enzirayo ne mbawa mu vibe nga mugenda ku mikolo egy'enjawulo nga tugenda ku mikolo naye ng'already nga ndi mu secondary ekintu kino eky'okuyimba mmwe nga famire yo naawe ng'omwana wafunamu nabwelo yandabirira yampeerera nempeerera up to secondary nafunira sponsorship daddy wange yali taagira nnyo atateekamu nnyo kasatu afuna popularity ne babeera nga banteekamu ssente nga nyimba wekyo like that mu secondary wasoma n'omalako senior nasoma up to senior 6 soma nabweru primary nenyingira St Mary's O level senior 4 net netulya ku Brightway Hill School Bukesa nemala nezayo St Mary's New Hope HSC and I finalized
ng'omwana omuwala yenna otandika ovubuka nga already kale erinnya likyaliwo tebyakusumbuwamukko naddala wano abalenzi bakusumbuwa abalenzi balaba omuwala yali ayimba ku TV yali ayimba ku radio kuba egyo emyaka baali bangi nnyo babibiguloria bonna baaliwaawo naye nga ggwe omuvubuka weefuga otya? During then engeri gye nakula nze saasoka jinjimukirawe nakula nga ninga tomboy mabeere sina kabina sina nga ndi mu class ya waggulu naye nga wondaba oyinza olowooza ndi eri so we najimukira S5 era amapesa gatandikira nenyingira relationships bikyekakana nkola idings wakola idinga namu nakola idinga mwawo abaana abato abali eyo eno story ejabbawo ekyokuyiga n'okulaba nga ate buli omu abamu n'ekyokuyiga abazadde nkiwa bajja kusharinga n'abaana bwe wakola idinga otya mu HSAO? When I finalized my O level nembeera awo nga sinze omuntu gwogamba nti wala ekyo nkyepikira naye we natuuka senior 5 first term nenjimuka kabina nga nange ntandise okulaba nti ntandise ofittinga mu society era tebibulamu ne bakwana bikyokakana nkitise lubuto baasi nalufuna senior 5 ne muzaala senior 6 yes nagenda otwala senior 6 amyezi 2 kitundu watula senior 6 ng'omwana wa myezi 2 kitundu saafuna mudedia bakukiriza okutula banzikiriza kuba already saali mu binyo mu bitabo yes ate nga neeyisa bulungi ku ssomero so ne banzikiriza I registered nefunayo teacher abaana mikwano gyange nali abaana abantegeera bantegeera nga bajja ne bampolishingamu wali nentuula goloza obuzibu bwaliwa ng'omuwala omuto mu biseera ebyo mulimu stage gy'otayinza nnenya kati kankwe for example when you look at Nicole yali awezeza 18 not really naye mulimu owulira nga olinga alina ekikupushi nga webagamba agalola ga vibe nga bebagamba biyita wano ng'omuzadde atula n'akubulirira naye nga tobiraba bamala kwekoona kwe natomera nendyoka mmanya dadi kye yali aŋŋamba kyali kituufu connection yo ne banno bwe mwayimbanga Christine Jane eri etya sofa wano nga mukuze nga tukuze omanyi we departed Jane nasare teaching Christine nayingira university nze saatuukayo then nange nekoma mu A-level nefunayo ka business administration now so kati nze ndi wana welu Christine asula nansana ne Jane abeera uwe of course n'abazadde bali different tosobola kuŋŋamba nti omuzadde kyabulira Jane ne mama wange kyagenda okuŋŋamba buli omu alina kyayagaliza ki omwana we kati dadi wange yali ayagala nnyo mbeere musawo kuba ye yali musawo naye we nakula ate nga nze ndaba obusawo tebukola ki tebunkolera okitegeera kati ye Jane ayingira nasare teaching with Christine simanyi exactly naye nga yamala okusoma nali njogerako naye nga okutwaliza awamu okyagala okusoma okweyongerayo if I get an opportunity why not sente zezitaliwo ate luli bwali buto nga neŋŋamba ekintu of course siyinza kukkiriza nanga gwa nemesa naye kati we nakula nenkitegeera of course baamu n'ebintu byemisinga singa neeyongerayo singa kati ate ndi wano kuba kati wenkubamu akafaananyi luli twayimbanga essaawa zino mutumanyi naye ate nga luli internet tebyali nnyo popular nga kati byali tebivuga nnyo kati kubamu akafaananyi olaba munzijukira ne munnoonya kati singa olowooza internet y'essaawa zino eringa ey'edda singa ndiwa kyandibadde kyanjawulo singa ndi wala wegomba kusoma ki singa omuntu aba agambye nti ala nakulabye ng'okyazizza kalo oyo naye nze nsobola omumuweerera kuba abantu babaagala nnyo babaagalira ddala okuva ku mitima gyabwe nga balina laavu eyo erirwero naye singa omuntu agamba n'agamba ndi wiringa okuzzaayo kalo ku ssomero kalo wandyagadde soma kosi ki dadi wange yali anjagalaza nnyo obusawo omanyi obusawo buli mu departments nyingi mulimu abasoma medicine mulimu ababeera mu theatre kati during then nali sikifiiringa naye right now singa nsoma kosi ya medicine at least osofuka omusawo why not kano kamubakaita batya kano bakaita siitabaale saidi zeggaya gayaza namulonge kiwenda siitabaale siitabaale kekaalo kwetutudde olunaku olwaliro CRUZ exclusive kwetuli ALLANCRUZ nze omuweereza ngenda maaso n'okuba nga ate nnyumyamu wano ne Karo wannawali Karo oli muzadde kuba kati oli muzadde sofa ositudde abaana ameka ni muzadde w'abaana 3
nga tobafaanana kalo asibo kibeera olowooza omanyikasaba kajeneti kano myaka gyogenda okutuliira awo anti kati muyinza okuba mundaba we bati naye nga ssente manyi n'enviiri zeetaaga omuntu nga hairtaker n'okubeera sexe mwezi gumu dayokole mwezi gumu asibisobola mashini yange emyezi gyange ng'ebiri nga ndi wano bamwa ku kinyi kuddamu katini so obeera n'abaana bo mbeera n'abaana bange omukulu ali mu kisulo Crispus ababiri ndi nabo wano omukulu ali mu kisulo ali mu kilasi omukulu ali mu P5 abaaye mulaba obudde we butambula kubanga mwabamu abadde muŋŋamba alani karo bambi mwana muto nnyo omwana oyo abantu bamanyi nno abamu nno bagamba alayika alinga mu myaka 21 obadde ki first born wo ali mu P5 natero ningizako mu fule yokusatu olingizaawoko okay so oli mukyala mufumbo yeah. With your handsome husband wali tokisussa nnyo otyo mukubako not really naye abali abatulaba tugenda kwegattibwako bawa wa Caroline Luyiga omwami bakyawukana kitya n'omwami kino engeri gye sound ya omwami bakyadda kyadda nnyo olabanga gwe mankaddiiza abangaye omwami wa Caroline kitegeera ensi eno tugenda kwegattibwako omwami wa Caroline and of course atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo tusanyuse okulaba webale twaniriza sembirako wano kuba kati era kino kya bbeeyi kyo aye tunaagamba tansobala abasebo ne banyawo bamutalako Alexander tunweri mu kamera bamutalako Alexander nsangibwa Siitabaale mukyala wange bamuyita Caroline Luyiga esebo mwebale kwekuuma twekumye mpolampola tutira wootulaba Caroline omusinkana ddi Caroline musansinkana yali 2010 ekikulu yansisinkana that's all oba gotunyumiriza wa senior 5 obadde ki wamma tugenda nyumyako nawe ebigambo bitono then gwe tukute ogenda okola ebibyo poza omita tatani tata Emmanuel wow oboyo gakula Emma bambi oyina engeri gy'otunuza akamwenyu awo ebyo nanzije wala omwami ono gwolaba tukuumaganya yakuwonya abayaaye si bayaaye nange namuwonya emisoso wangule okitegeera bibaawo buli omu yawonya munne tomanyi obulamu bwali tuvuze butya osanga yandigoyinze astray yes love eri wano nze njiraba naye wama tata Emma tunyumizeeko ka story ng'osisinkana Caroline ono Caroline mu kumusinkana wasinkana okimanyi nti ffe waffe yali serebu wasinkana okimanyi nti mwana yali wakabi nnyo mu buto bwe oba wasinkana muntu wa bulijjo era omusango otya tuwe mu ka story awo tuwulire namusinkana nga simanyi nti no muyimbi ko namusinkana awo mu kibuga nga simanyi nti bamu just twamala beera babiri ne mukankimanyi nti yali muyimbi gw'omusinkana tomanyi nga simanyi nali simanyi nti muyimbi ani akigamba naye just naberawo beza naye kyakinga nti yali muyimbi ye nga tekingambako nga ye just naberawo olabezingala yali muyimbi kati gwe kizuula otya kizuula nti nooba yali mugulu lyakuyimba gwe kizuula otya oba mwenyini ya opening up karo gwa opening up ne video yali aziraba gulaza video yali taziraba wazimulagako nabwe twavuga the first day you came this way kati nagamba nti yegwe of course kati nga olaba we wajja noteeka ku YouTube nekivuminga viral abajja bannage mukyala gundi bannage kati yali teyagiteekamu nnyo maanyi nga yawulyako nayimbako mbuto naye nga tamanyi mbu twavuga kitegeere nga tamanyi nti twakuba yali tamanyi nti mwakubamu nga omanyi we munayimba mukwaya biki
kati we wajja kwe kulaba nti mbutuufu kati alayika alide serebu n'amanya nti maanyimu n'amanya nti kati maanyi nyimiridde n'omuntu maanyi kitegeera okuumya otya serebu waffe mukuumi era mu mbeera nga woogiraba kubeera si byangu nga wobimanyi ebyokuba n'omukyala nga yaliko omuyimbi si byangu abavubuka ogoba emiggo ogobagoba n'abavubuka kuno segoba nabo kuba naye era wali naye kyaliko naye akimanyi naye kyaliko akimanyi ne wali akimanyi nti nange era ntemufaako siga nti muyisa bubi kisinziira ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone yewali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Kale okuba omuntu sintajja oba omuyisaamu naye okuba ng'akola ki ng'akuwa ekitiibwa kyo. Kalo kati bw'oba bakututeera ewa Nazaala bino byabasita obisuula eri of course nze najja eno nga tebakimanyi nti ndina sita nze ngenda ofumbirwa saaleeta bwa sita bwange kuva nnabweru najja ng'omuntu I have a fiancé of course maama w'omwami omuwa ekitiibwa nga naye waba respecting abeewammwe kati things concerning celebrity whatever obiteeka side ne tudda ku marriage things okitegeera respect kubeera at the end of the day omukyala olina kuba mukyala mufumbo mukyala ow'abaana biki dignity embaga yadde embaga ejjabbaawo taata Emma embaga abantu bonna balinze omukolo obogo baguntumye bagambye bali weringi otandika okusonda tugenda kutuza meeting waliwo yolina okwanjula kwagwanga tunagenda kumbaga kukyala twamala okukyala mwakyala so kati keki artist ogirya bakimanyi kyo kirya naye okukyala twakumala twakitega bakimanyi omwana ono Kalo omwana ono so emikolo tata Emma tujja giplaningako jjo gijja kujja atupressurizinga ate mbale mututeekemu sente ate mutulangire kale oyo namu 5 gyange tetwagala katwesettinge okitegeera omanyi ne woba setting up meetings ogenda otegeka meeting olina okuba wenawo obukadde bw'omunaana nga tonnagamba abantu mbwogenda kwanjula bagattako obugasi singa olose kiroote ne bajja bakusondere so with time kijja kujja tata Emma oza gwere tugenda kukoleka naye nga baako obugambo bw'ogamba abatulaba eyo abatulaba munemuna tubebaza okuba nga mutuwadde obudde okuba nga mutulaba naye ng'emikolo essaawa yonna tujja giteekawo gijja kuba nga gijja mu maaso awo ekiseera si kiwanvu nnyo naye nekisinga gyonna jjagwa kukyala kwaggwa naye tubuzawo kwanjula nambaga webale nnyo gwe tumaze okulabako kakati gwe ne bw'otuta kakati tukyeyongerayo ne Caroline kubanga mbadde njagala musooke mulabe ku bbaawe omusajja Njesabiggu gwalina wano okisuusa ojja tukubya amagye amasumba wategeera bulungi ate kale olabika seba omukwano mweguli ogulina ddala ali abaana balina omukwano oguli feke naye nkulabye gwe n'omwami wo bw'otunula bwe kirabika oyinza olabika nga Sile Queen naye nga munda oli bife omuyembe gunyirira kungulu kitegedde naye nga amazima gali ki amazima mwami wange mu ekitiibwa ino tata w'abaana bange nve wano nzirewa okubukabuka kubaawo nabuka ogwasooka nentomererayo by then nali nsina naye kati nasetolinga ensi teggwayo sente teziggwayo sente tezikoma n'amasanyu tegakoma so oba olina emirembe gyo abaana mu baana bo olinamu omwana golaba ng'alayika ayimba anayimba okulaba nti embeera ze omulabe ku ssomero bagamba mukwaya ali aparticipatinga bulungi ebintu first born wange ali so silent kizibu n'okulowooza ye kyalowooza okuggyako ng'amaze kugamba naye era omulaba ayagala nnyo ebyo ebidongodongo bonna noono gwe nazaako naye omulaba nga ebya music obiranga babirimu naye munaye omwana ayinza okulaga mu buto ng'ali bw'ati n'akula n'abeera what do you miss kyogamba nti Alan budwentulawo nenzijukira yat fm neŋŋamba I miss this singa saawa zino nkibawo ekiri what I miss
luli twayinanga popularity ng'abantu oli ayinza okujja nagamba bana mwana yayimba ku TV naye ng'okyalimu akataala nga tonnabuuka bulungi kati ngamba singa ebiseera ebyo nali mulabufu nga kati bwendi singa ensi tennyumira kweri naye luli bagamba omwana ayimba ku TV kati gwe ng'olaba na bya bulijjo nga TV sikiraba nga kyamaanyi ng'ensi yonna ekulaba ng'olaba ng'ebya just kitegeera naye kati ngamba singa ate kati luli entegeera gye nalimu luli luli ne opportunities wali ng'oziraba naye nga manyi mama wange ne taata wange ne ku ssomero gye nsomera kitegeera biki ebyo memories z'ogamba nti Allan mu bulamu bwange ebbanga linamala mu nkwaye nabwero oba natambulako mu bifo bwe biti nga sibituukanga muba tunamitinga ku bantu bwe batyo abanene oba nalaba ku muntu bw'ati ne ŋŋamba waawo bulijjo yoono bintu bingi bye nalaba abantu bangi be nalaba oba nabwero by then yali tennabeera ka town nnyo so ne tugenda ekyasooka studio nze okunteeka ebintu ku matu awo twabalabira mu studio awo nali nyina okuzirikawo kopat nali sibirabangako first and foremost ne tusanga baby Gloria little Tammy sooka otunyumiza ola baby Gloria kubanga nammwe muli bato ne baby Gloria muto naye nga mwenna muli basta kati ate by then ate twali tusinga kwegomba nnyo baby Gloria kati nga nze ebyakwaya bye tuyimba nga nze ndabanga ebyaffe ebitanyuma nnyo ng'ebyani kuba kiri kyalinga kyokka nga kito kati obanga naffe tulowooza nnyinza okuvayo nga kati nga wobeera solist leader oyinza obutakiraba nnyo nga buli wajja tumutunuulira engeri ndooza gye yali mu famire nga tetufaanagana nga ndabira ddala ate ye musufu nnyo ku ffe kyokka nga ate naffe abatulaba twalinga basufu so kati wennakula wennakitegeera wali mu meetinzeeko nga mukuzibwa yes Gloria na meeting nenamangi tuli friends naye nga meetinga dda naye nga siba friends biri buno mukisusa biki oliwao kati Gloria ogamba ki ositegeera oli bulungi ekika we batyo pozi president mwa meetingako ebiseera president twamuyimbirako batuyita ne tumuyimbirako ngera omanyi we have peace biki kyogamu ne batuwa opportunity ne tuyimba oluyimba nga Queen wali Queen yaliwo naye omanyi ebintu tebibulamu nkokola batuyita tutuusa oyimba tugenda otuukawo ate nga ye Queen asimbula naye nga twali bakuyimba but twayimbira mu time yaliwo ate time ng'akolaki ng'asiibula ne basoosaawo abaabwe tugenda otuuka nga vibe bagididdewo biki naye anyway did you feel the pain by that time ng'abaana abato kyetwali nze with me like me nze nawuliramuko bubi kuba nali manyi ngenda yimba Queen atudde wali ne wankupa buwi bugalo wenti it was okay naye tugenda otuuka yali atudde ate tuyimba ate nga bafuluma so kati nalabanga kati banga ayimbiramu obwereere yadde tebafuna opportunity erinnya kunyonyi kutambula nakoma Kenya ku bigere mama ndindako ku baasi kunyonyi twakozesa baasi yes twali tubagenda mu America ne batugamba tulinde abaana bawatoto baveeyo mwalimu awo bucollision awo ne batugamba tubalinde ate mwali juza America kitegeera bulungi batukolako interview ne bamala ne batugamba kati ate mulinde abawatoto bakomewo mulyoke obanga bamanyi tugenda bula oba kyesa kitegeera so all of a sudden all invaded tetwagenda kyekisinga okukuluma buli lwotunula ennyimba ezo ku YouTube ennyimba ze mwayimba neyalani ati nzo ndaba ekirooto kyange nali njagala nnyo okugendako mu nsi z'ebweru mami wange nenyumirizeemu agambe omwana karo ali gindi kalo ali mu America kalo ali mu America omwana oyo yabulira wa kalo ali mu America tugenda ne mugenda okuziika anti bo bakojja ne bagamba serebu waffe bakuyita serebu naye nga ne Canada tutuukangayo kitegeera so ekyo kyekinnuma ne ŋŋamba singa kale tuli eyo mama wange abeereyo nagamba mwana wange oli otya konze mami ndi bulungi naye anyway buli kintu kiba n'ekiseera kya ate buli kintu ki happening for a reason sanga mukama yakiraba ne twandigenze ate oba kyekyandibaddewo nange simanyi omuntu yeebuuza walinga koyogedde ku famire ewaka bakojja ba anko mu byalo eyo okyusizza otya obulamu wakyusa ku bulamu bw'abatoobo baganda bo
perception oyinza okati wabakyusa nti oba wabaweerera naye perception yaabwe eyo ngeri gye balabamu ebintu kati nze ewaka nze last born bakwenyumirizaamu nyina ne bro wange akolaawo ku beeni kiwanukaawo naye waliwo we bakuba obuyimba n'abagamba oyo muto wange abakikkiriza abatakikkiriza baba bawulira bulungi nyina muganda wange ali ku TV babukuba ku radio waliwo babukuba ku countdown n'abagamba ate muganda wange yabukulira obwo biki baba feelinga bulungi naye baba kondoza we baba bali bakusuubira ate wootatuuka nako nakakuluma kanuma manyi kyekitegeeza nga karo jangu mugenyi obanga mugenyi muyite kuboba naye tekyatuukirira osanga one time kasita tukyali balamu kyakale ekiri related n'ebintu bya media kiwali ogezezaako okukola oba just nekigaana buganyaawo wakati naye nga biri mu entertainment kiwali ogezezaako okukola ng'oyagala okulaba nga ate kaliyo gizengulu kati we namala okuyimba ku nabweru nenyingira secondary nefuna first certificate ya first born nenyingira business administration nagezaako okubanga njagala yimirawo neetengerere nsoke nve ku bya school whatever nengendako nyingireko ku mabala nkube ku live band nali njagala nnyo okubeera newanike mukonga ba Juliana njagala nnyo nange nkubire mamange mamange gwe mugenyi omuyite ngenda kubeera ku kivulu anebitasoboka sayina mikwano gyali mitini nga n'ebintu byakwenyonyolako by then nali muto ate kati nveyo nga nkuze nti nze yayimba obuyimba buli atakutegeera ayinza okubeera atakutegeera nga tayinza kutegeera ate nga abakumanyi oluusi tebalina ngeri gye bakusupportingamu nayimbako nengenda ngezeeko manyi live bands alinga za bwerere it's a matter of flourishing your voice ogenda n'obakubamu wookuba nejjukira nayingira biyingire siinako omuntu ampafectinga nti kola wooti nenkubakubamu nga ndaba tebijja transport teekamu olina otuuka tetuliramu kaliwo otuuka mu bagenyi olina otuuka teboyo tekuliko yadde kasooda kitegeera olina okweteekamuko wonooviirawo webakuwa opportunity nagenda olanga bimmenya olina abayimbi boogezezaako bewagezaako baboogezezaako okutuukirira okuyambako mu career ya music naye nga saayogeranga nabo frankly nti nyambaako mulimu abantu bonna neya blackinga out neyamba ndeka sijja namwogerako mukyala in fact wali omaze ne interview gyewa Jane so one came to me and he was like omanyi onomukwano kubira gundi ne gundi namunyonyonde namukubira nampa omuliro soko tunyumize yes toyogera linnya naye soko tunyumize what happened ngo mukubidde omuyimbi kati oli yangamba mukubire omuyimbi ne mukubira ne mugamba nze bamutaka kuba na oli yangamba nti ze mazokola ki omubuulira ne muganze bamutaka rombera mbwe konze badde kati ebintu by'okuyimba kati nze ndi studio ndiki ne mugamba bangambye oyinza okunyambako nangamba buli yangamba buli how do they call it buli omu buli mbwa ku mudaala gwa how do buli mbuzi ku nkondo yaayo ng'alinga gamba engeri gye yakiphrasing ng'alinga gansoke muteekamu kamulo ne mugamba nyabo nsaba kunsonyiwa toddangamu okunkubira kikome na leero nze siri studio siri producer siri composer all of a sudden ngeno langa naye ayina ebizibu bamuleese abamuleese baagala mumusondera ne ngamba kweri ebwensi weetyo lindako katono omuyimbi wamukubira essimu mu biseera yakatugambe ebiseera nali manyi engeri oli gye yangamba nkutadde kukontaktize ku muntu wange gundi kati nga manyi engeri gye nayimba kateeka kuba naye amanyi oba obuyimba yabunyumiranga oba nali nsuubirayo some sort of favorism ekitegeera naye weyampa omuliro okuyimba kwane kuntama nga oba tolina pass no way through kitegeera era oli wajja nagamba kuyimba era biki ndabira ddala nga oba toyagala kuntega kibatu olina konsuubiramu ate nze saagala kuddamu ebyo kati so oba oli awo ku TV nga naye olaba mba ndi awo nga nange namunaku waabwe nabizibu nga naye alesa ebizibu nga naye alina kyayagala neŋŋamba ensinfunda naye ali ku kabbo ali kabbo nga bali mumusondera neŋŋamba kweri ensinfunda akyaliyo gyali akyaliyo
bakyamusondera gyali atolooza ebizibu byo biggwawo tebiggwawo kabulotulawo obeeraawo n'ogamba n'omulaba n'ogamba otyo nze bule mulaba ate kati era bule mulaba neŋŋamba seeno ebibaawo nkyali mulamu naye gyali buli omu ensi eyina engeri gyekufunzaamu mu ngeri yo eŋŋamba owaayo osanga naye yalina ebizibu bye ate nange nga muleetako ebyange nebimusukkako so samblaminga nnyo okuyimba n'okukoowa toyagalira ddala muntu ayogera kuyimba okuyimba nandyagadde kuba nali by then kale twayimbanga nga bagamba abananga oyimba bulungi naye nali sikifiiringa nnyo naye kati ate nemala nyimbira wano ne passion gyenteekamu okwagala naye wendaba nga there is no way through it's okay sobola olivinga obulamu bwe mba ndimu olowooza kisobola okukola singa omuntu ayinza okubeera naŋŋamba Allan noonya karo sente ziizino mutwale ewa n'essiimu akole audio omulungi mufune right omulungi awandiike tulabe nemmala onfuna omuntu ankiina kankuyite ku nkiina naŋŋamba karo oluyimba luuluno omanyi nampolishingamu kuba kati ebiseera biri si bye byakakati naŋŋamba you have to do this and this kasate mubaamu nnyo kunama nnyo kuba buzigido simanya biki naye nampolishinga nga there is a way through oyo mba musanyukira nnyo kuba abayimbi abaana abaliko ab'omulembe gwaffe si muwala si mulenzi bano abatrendiga obuyimba butrendiga ku tiktok obaani muyimbi kiguwandigambye nti oyo nga nakozeeko naye maybe ng'omukisa gumpeereddwa anyimbira bulungi tunyinza nange okubaako nekyendaga ensi omanye ebintu by'okuyimba bino bizibu oyinza ofuna oli nakubira mu style endala najja n'ofuna ono nakubira mu style endala najja naye abayimbi abawoomu bangi nondera eddoboozi ennaku zino kale gwe lyowulira n'ogamba egaayo yanyimbira bulungi sooke ne baggaayo kati waliyo unknown tayimba buli musajja ayimba bulungi wemufuna oluyimba nga it's a perfect match si wabi newajjawo omulala mu style akamuleke naye kale nyiza newatayimba nange naye byanyimbira banga asaaga tasaaga bamwitaani alien skin agenda nayimba alinga ayogera alinga azanya naye nakuba akantu n'okawulira okitege n'osanyukirayo so naye tayimba bubi newaba tampadde korabu naye sikale byanyimba binnyumira byonna kyekiri aliyo unknown waliyo Liam Voice aliyo ne Martha Mukisa si mubi bonna buli omu waayimba ekintu ne kivaayo nga bw'okirina okuba kiba kirungi kati mukyala ki kale gw'ogamba nze nayagala nnyo Rema it's not because nti Halima Namakula omanyi twasooka yimbira muno End Entertainment ne Henry Chiwuwa omuntu oba no as a school Rema gye namulabirako ko Rachel K Rema tayimba bubi mwayogerako ko nakoma musisinkanako twali Kavumba Recreation Center nga ogenda okusanyuka kati nenjagala mwetege kati nepita backstage yali avayo ne mukwata omukono ekirungi nga mmanyi nangamba nemugamba nze nogwaliko ndi mukazi mukulu nazaala biki nga mmanyi we netotolako ise nangamba kati jangu emakindi yagamba yali alinayo ekivulu makindi yali ki oba yali alonshinga ki nantwala bulungi ku mmotoka teyankuba kikono teyansenda nanga jangu emakindi alina akantu ke yayogeramu kati wenatuuka waka nentandika yagenda n'obyogera sina na ssente ne Kavumba nze just group nga bamanya ebya group nengamba mukama yamanyi nengamba ndi musango olulala tomusanga ngo ate first chance neegwa gy'abeera si gyembi sibigendamu nnyo ne weba obigenzeemu kati Rema ategese egindi akoma eri mubeera eri mba mufuna mpola nze nafuna ndi sente zitula ku VIP nze ndabanga ayonoona n'obwonoonyi kuba mba sizirina asitegeera afuna mpola ba VIP omanyi ayinza okuyimbako n'atuukako kaawo ate gwe woota nomanyi eno kamera yeegenda wala karo baako obaka bw'osuulira Rema chance yiino abaana ba TikTok bagenda kasalamu
gwetandika ng'ogamba Rema nze Carol ABCD osabe kyoyagala ate nange mukwano gwange ayinza okunkubira n'angamba Alan Rema muleete kati nze nga Carol Luyiga nze Rema nyinza okuba nga sinza ayimba ennyo naye oyinza ofunayo akayimba ne tumageri nefunako engeri gye tumaki osobola ozibiriza n'ompayo ka kolabo oba netoba kyoba ng'ambe ki mpita ne tumiitinga muko nendaba kuba bawalabo nze simanyi nakumanya naye wokinkolera mukama akuwa omukisa Rema wakinkolera kiba kiwedde tugenda kulaba ekyokukola ate nkimanyi Rema ondaba nze nkimanyi ondaba teyampisa bubi bambi teyankuba kikono nze nkimanyi ajja kumpita twaleko wali ku nnyumba Hamza kitegeere simanyi naye Rema osobola ozibiriza nenze ne mbabuuzako waya kitegeera akayimba kamu ompayo akayimba kakolabo newenyimba buyimba chorus kimala newoteka mu video just newe ndalutandika bwe tunoga Carol Luyiga yo naye nga Rema nkwagala nnyo bambi bayimbi ki bozza okulanga ogamba nti mukyalo oyo mwaga ne waba yattira kyayimba Rema Mariam Ndagire ne Kenzo yajjako twakolako kekivulu twali mu zoo abantu yali yakakuba stamina abana ne bamuyiikira nenyimirya ku motoka ne mutunuulira kuba twasinkanako ko mu studio ya Kiwuwa one day kyandaga surprise Kenzo navayo gwe mwana gwe soko je panayi mwana gwenzo onyimbira kyokka nga ate by then ate yali popular nnyo okisege naye nandaga nti andabawo katoloze essaawa zino Kenzo oyinza kunkolera ki Kenzo noonyaako si mbubi siri w'amaanyi nnyo naye noonyaako nombuuzaako sobola okumpayo ka kolabo newembeera mu kwaya n'oteeka mu bantu abangi naye nga ndi muyakbakinga bubakinzi kimala gamba n'abayimbi abali eyo nga banyumirwa ennyimba ze mwayimba obagambe am willing to come back in the industry tomanya nze abantu bajja kuntuukirira baŋŋambe nti Alan nze omwana mugamba ajje nyinza okuba ndi wano nga njogedde ku Rema ate nenteekawo Kenzo kati ng'abasigadde bajja kundaba nga abatima abazalaye sizalaye mwenna Mariam Ndagire Morini Nantume Irene bonna mbaagala naye tosobola listing out bonna nova kuva kuono paka mwenna mbaagala if anyone can give me some opportunity it's okay nsobola polishing akaloboozi kano ne kavaayo inza okubeera tuwayo oluyimba lwa Rema lumu ng'olwakaffecce tuwulire tugambe omuntu kwana nsinza agamba olaba omwana oyo kataba kaffecce konna genkuba kati ne kati alina keyanyimbira nangamba lean on me I never ever let you down count on me balinewe baligenda nze ndibaawo nako kankuba wabeerawo omuntu okwagala mu mutima oyo yenze newe bambuuza ekikunjagaza mbagamba bwenesanga mbiwulira buwulizi mulimu nze kwegamba jadi teri kugwe newe bakukonjera kale ebigambo nga bingi mbiwulira buwulizi mbiwulira nendeka kati mu mikwano mbala abalala newe baba nga bagenze tofayo naye Carol sebo kale eddoboozi ndiwulidde eddoboozi mweriri naye nga wendi Carol wooli asaba nkubako enfuufu kintu kiba kale ekintu okinywezezza bulungi kati nkana nesiimu nakitompera Carol n'omukisa njagala baproducer ab'amaanyi awo nedda nja kwogerako nesiimu yogera abani beats akolera Vairota akolera Vairota kimanyi erina abaana bange bemmanyi awo nga bagisobola okunnyigiranyigira amapeesa Vairota oyo mwana oyo mulungi alina omutima omulungi asobola okumpayo akayimba abani n'akankubira ne tukata Vairota simu akuba yakyuka oba tewamwegendereza nga alina enviiri noddamu n'omulanga nga talina nviiri biyinza okutabulamu naye face era tekyuka nenga bwe nkuyita ojje mu studio kisobola why not nsija kiwedde olina ebigambo byonna byowandiagadde og'abafaani bo badayihadi bo bakusazesaze bu vidiyo ng'olaba love bambi nyingi waliwo yansalamu ka vidiyo n'akatabulatabula yansalamu ka vidiyo n'amixinga wajja wano nasooka nkubako obusa ne ngamba kweri
naye bibaawo yena ngalaga omwana we bamukuba amapeesa bagamukubirako eri ne bamutegera ebibatu egindi banna naye bibaawo naye anyway my day heights balina abanjagaliza ebirungi abagala Caroline Luiga na well parents anabayimbira bulungi kitegeera mbeyanziza mwebale nnyo my followers mwebale kunlikinga nange gyendi ina page yo yes I have my Facebook page Luiga Caroline wow kale yeah awe nyini oine abana nabawe namba bajja kusombuwa jibawe katumalega jibawa naye of course esimu ebayiyo akuba nga yogera tatalatata simu yange Airtel 0757855494 0755855 abanjagaliza abagala okumpayo some way through abakwana temutawana abagala okumbuzaako no problem my fans mbagala nnyo oli ne WhatsApp kweli kale njagala okuba nga saagala kusukako wano bwe tutambule ne Caroline Luyiga mwana yakuyimbira we have peace in our motherland so mwana mbadde naye wano so byonna ebisingako awo mubirinde mukutu guno nja kuba mbaleetera baproducer abenze benjawo benayogera kale twalisanyo tuwulire ku Caroline nga tayimba nyimba za somero to nyimba nga nkuze kale ekyo ngenda kikola nga sibiri jangu ne mukona ngenda kwogerako ne Urban Beats atumene vairo tanjireko vibe kati eriko ne tulaba kiri kitya so ne vairo taneri ya mwao bachali bange bana batu balina peni nungi kale mbagala nnyo kale for now njagala kubate sagala kubanga atensukako wano mbadde ne Sharif bawa weni mbadde ne bulungi nnyo okulanga tubaweereza for now musibe bulungi mweraba